ITV. Kasolo Kamponyi ngaze omusumba Yordan asumbe kanisa gye bayita Nice Power Healing Church esangibwa ebuyukwe Lubanyi. Kasolo Kamponyi singa ompulira era gwandaba tugenda kusigala kyekimu mu linnya lya Kristo Yesu kubanga ye Katonda asobola. Njagala okugamba gwandaba nze njogera kigambo kya Katonda ge mazima gennyini togenda kusigala kyekimu. Abadde omulwadde nangirira okuwonyezebwa, abadde talina mukyala nangirira ofuna omukyala, abadde talina mwana nangirira ofuna omwana, abadde n'ennaku nangirira essanyu mu linnya lya Kristo Yesu. Oyo gye nnyimira nga mpeereza kigambo kye kiramu. Kkiriza olwaleero ogenda kuwangula. Wabanga yawangula amagumbi nawe ogenda kuwangula. Yesu yatugamba bana bange mugume, nze mpangudde ensi, ensi erimu ennaku naye mugume mujja kugiwangula kubanga nange nawangula. Bwe mwesiga Yesu agenda kuwanguza. Kkiriza olwaleero ekigambo kya Katonda. Haleluya. Kugamba gwampuliriza mwana wa Katonda. Embeera gy'oyitamu mbeera ki? Mu maaso ga Katonda ekintu ky'olaba gwe nga kinene ke kantu akatono ddala. Ayogera mu Zabbuli 125 agamba nti omuntu eyeesiga Mukama Katonda abeera ng'olusozi Sayuuni, amayinja ge geetoolola Yerusaalemi, ne Mukama Katonda bw'atyo bwe yeetooloola abantu be. Kkiriza olwaleero Yesu Kristo abe naawe, asobole okukuwanguza, asobole okukununula, asobole okukuwa amaanyi agayita mu bunafu. Ayogera mu kigambo kye nti wekkirizeemu. Gwe mulwadde ampuliriza gamba nti ndi mulamu. Gwe omwavu ali wano era gwandaba kkiriza nti ndi mugagga. Gwe omuntu atalina mukyala kkiriza nti ndi mufumbo. Ye lulimi lwa Katonda. Haleluya, haleluya. Yesu yebazibwe. Njagala obagamba abantu ba Katonda bampuliriza. Katonda ngaze olwaleero ng'ayise mu ddoboozi yange olunaku lwankyukakyuka, lunaku lwankyukakyuka ate oba nangirira guno omwaka ogutandika bugenda kubeera mwaka gwo, bugenda kubeera mwaka gwa buwanguzi, bugenda kubeera mwaka gwa mirembe mu linnya lya Kristo Yesu. Haleluya. Bw'abadde mu mwaka guno ng'onyigirizibwa korona, ng'onyizibwa mu bizibu bingi, embeera yakukwatakwata, embeera yakusiba, Katonda azze okusimulula ng'ayita mu kigambo. Lwaki njogera bwe ntyo? Mu Yokaana essula esooka tusomerewo okwo tulabe. Yokaana essula esooka mu masawo. Yokaana essula esooka. Yeah. Yokaana essula esooka. Waliwo amaanyi ag'ekitalo. Yokaana essula esooka wagamba Musaayi gwa Yesu gwayika. Yokaana essula esooka wagamba bwe bati ku lubereberye waliwo kigambo. Ku lubereberye waliwo kigambo. Kigambo n'abawali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Olwokubiri wuliriza. Eyaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bubwe. Awatali kigambo tewakolebwa kintu na kimu. Y'ensonga lwaki nkulangirirako kubanga nze manyi ekigambo kyenjogera kye kigenda okubeera gy'oli. Gwe kikkiriza olwaleero, kikkiriza olwaleero, kiteeke munda mu ggwe. Abadde omulwadde, endwadde emaze ebbanga eddene, sigenda kuwa makerenda, ngenda kuwa kigambo eky'obulamu, kigenda kukuwonya mu linnya lya Yesu. Sigamba nti gwamira amakerenda gate, genda mu maaso ng'ogamira.
naye Katonda ali wamu naawe okuba ng'akulokola olw'ekigambo kye njogedde olwaleero. Haleluya. Tugenda kugenda mu kitabo kijja kuba kya Matayo essuula 28 tutandikire ku lunyiriri olwokutaano tubeere nga tukoma ku lunyiriri olw'ekkumi-n'emu. Ayogedde atya Matayo 28 wagamba bwe wati. Olunyiriri lwakutaano wagamba bwe wati. Awo malayika n'addamu n'agamba abakazi nti mmwe temutya kubanga mmanyi nga munoonya Yesu. N'agamba nti mmwe abakazi mmwe temutya temweraliikirira kubanga ntegedde gye munoonya Yesu ono eyakomererwa olw'omukaaga. N'abagamba nti taliwo mu kifo kino eky'omuntaana kubanga Yesu azuukidde nga bwe yagamba. Agambye atya? Mulabe ekifo Mukama we n'abagamba nti mujje mulabe we yagalamira taliiwo n'entaana njereere olw'omusanvu. N'abagamba nti mugende eri mugende mubuulire abayigirizwa be nti Yesu Kristo azuukidde mu bafu eyali afudde mulamu olwaleero. Abakulembera Yesu abakulembedde ogenda e Galiraaya eyo gye muli mulabira. Yesu kumaawo. Yesu yeebazibwe. Lwaki njogera bwentyo? Waliyo abantu bangi bategeera nti Mukama waffe Yesu yafa era bamutadde mu ntaana eri bagenda okugendayo ku nnaku olw'enkeera bamusige n'amafuta ag'akaloosa kubanga balina omukwano mungi eri Yesu. Ne bagenda okutuukawo basanga malayika wa Katonda n'abagamba ng'atudde ku jjinja n'abagamba baana ba Katonda n'abagamba nti Yesu gye munoonya tali wano. Yesu yazuukidde dda. Ye lwaki munoonya omulamu mumunoonyeza mu bafu? Mugende e Galiraaya gye muli mulabira. Ekyo nkirangira eri obulamu bwo. Abaakulabanga mu mbeera z'obwavu nga bakola mu kawoteri ka biwempe nga bakulabira mu kayumba ka ssubi bagenda kujja nga banoonya endagiriro eyo. Mazima ddala ng'abantu babagamba nti oyavaawo dda wano yagula ennyumba yagula kalina erugazi yagula wooteri ennene eyali atunda tonninnyira mu linnya lya Yesu Kristo. Njagala okugamba gwampuliriza abantu bagenda kujja bakusanga nga mu malwa nga bagamba yanyweranga wali amalwa naye nga bagamba takyali wano oyo musange wali ali munayo si kyaki esange wakasero kampuli. Njagala okugamba gwe mwana wa Katonda mpuliriza Yesu Kristo bamunoonyeza mu kifo kiri bagenda okusanga yavuddewo dda n'entaana njereere. Abaakumanyira mu buwuulu waliwo kye weetaaga Yesu akikukolere. Nze nno mbeerayo ku kyaki kuva ku Mande paka ku Mande okuva ku Sande paka Sande musawo nakyo giddemu. Nze nja kubeerawo nga nkulindiridde neeteeseteese okusabirako neeteeseteese okubula ekigambo kya Katonda neeteeseteese okulaga nti Katonda ali wamu naawe. Kkiriza Yesu olwaleero kubanga ye mulokozi waffe ffenna. Mukama Katonda akunjagalire akunkuumire akumpere omukisa olye ku birungi by'ensi eno mu linnya lya Yesu Kristo. Olwaleero asasa mukaaga zigwa tulane service ey'olweggulo ate era ne weekly days ku Monday kuva Monday sawa meka okuva Monday sawa 12 sawa emu paka 2 n'olwokubiri tubayo ne Mukutulanjegere eyo ndo bannange Mukutulanjegere mwebagiise Mukutulanjegere era ddala ekutula enjegere zakusiba ye gwenna lujegere kikaaki enjegere yembeera gy'oyitamu embi togenda sigala kyekimu ebeera lwakumeka nolwakumeka nkozi okuva Monday sawa meka sawa emu paka sawa 2 okutuuka Friday n'olunaku lukumeka ebeera okuva Monday paka Friday olweggulo okuva sawa emu paka sawa 2 kisaayo obwo obudde bokaboka
ojja oyogereko ne katonda katonda ayogereko naawe mukama katonda agenda bakolera nga bwe yakolera abaana ba isirayiri kkiriza nti naawe mukutulandegeete ejja kuleka kyekimu. Amannya nsigadde ng'omusumba oyo asooka omwezi omuna gasooka babuli kumanya sigadde nze Jane amiina nga ndi muweereza Harmonize Power Healing Church mbagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa katonda obulamu. Amannya nsigadde ng'omusumba Yuda Nanyiri asumba ekkanisa Harmonize Power Healing Church esangibwa e Kasoro Kamponyi. Munnange gwampuliriza andaba katonda akwetaaga era ali ku mulimu gw'omutima gwo akonkona bwati ayagala omuggulire otya kumusembeza bukesembeza n'omugaba munnange nange mukama nsonyiwa naye nzize ye agenda kusanyukira mu linnya lya Yesu Kristo. Kozi neyo ng'olina ekirabo eky'okuyaya n'okuweereza katonda osobola okujja tuyina worship team tukyetagira ddala abaweereza era yonna gy'oli osobola okujja n'otwegattako ku nayosi. This is ITV Uganda.